nategedde olunaku lwa jjo we nayogedde ku Shamim Malende ne Stella Nyanzi nabadde nkola audio eyo naye nga mmanyi nti emails ezigenda okuyiika zigenda kuba Segirinya Muhammadi ne Sebagala Abdulatif Sengendo ng'ekifo kye baliko ekya Kawempe North Division. Kati mubuuza oba bangi babuuzizza bano bonna bantu ba people power, bonna bawagira principle, bonna bantu balungi, tugende naani Uganda empya. Disclaimer, sikugamba muntu yenna nti londoono oba londooli wadde nga mala nenkugamba nze ani gwe ngenda okulonda n'ebyenjogera oluusi biyinza okukuyamba n'okola decision. Bano bonna bantu ba people power, so sisobola kukola decision oba sobola kukola analysis eri biased naye nga nja kugamba amazima. Gwe olowooza nti ndi biased, eyo ndowoozayo, nze nja kugamba amazima according to me. Nga ntandika okudiscussinga ku mulamwa guno, nandiyagadde nnyo abantu b'omu Kawempe North Division webanga kwe bali ku channel ne bakomentinga kubanza sibeera Kawempe North Division, bo ne batubuulira Abdulatif Sebagala lwaki baakamulonda emirundi ena, walina okuba waliwo ensonga. Ye gwali eyo awuliriza, okimanyi nti mu 2021 Abdulatif Sebagala agenda kuweza emyaka 2 mu parliament nga representinga Kawempe North, emyaka 2 by 2021. Essaawa zino wetwogera yakamala emyaka 19 nga representinga ekifo ekyo mu parliament. Obo badde tokimanyi, akyali musajja muto, tannaba kukaddiwa, akyalina potential. Yazaalibwa nga 17 mwezi ogw'omunaana 1968, ekimufuula okuba nga alina emyaka 52 wetwogerera kati, naye nga kyekyo yakamala emyaka 19 by 2021 gigenda kuba emyaka 2 mu parliament. Walina okuba waliwo ensonga lwaki abantu ba Kawempe division balonda Latif Sebagala, kuba temusobola kulonda muntu emirundi ena egiddiriŋŋanwa nga talina kyabakolera. Walina okuba waliwo ensonga. So kyenkugamba nti ensonga eno yandinvolvinzeemu nnyo abantu b'e Kawempe North Division, balina okuba balina ensonga yaabwe. Ekyo nga tukivuddeko. Woba omaze emyaka 2 mu parliament ng'orepresentinga ekifo kyekimu, oyina moral authority egamba Museveni nti dictator, nti Museveni aludde ku ntebe, gwe oyina moral authority evaayo ojja olwanyise President Museveni, kuba President Museveni ajja kugamba nze mbakoledde. Kyemuddamu okureasoninga nti mukulu, buno si bwansikirano, ebibulamu bikyali bingi, entebe giteera abalala bagezeeko. So Abdulatif Sebagala wabanga amaze kuba MOP mu kifo ekyo emyaka 2, alina moral authority evaayo akweshoninge President Museveni oba aveeyo agambe President Museveni ave ku ntebe aleme kwesimbawo mu 2021 nga naye amaze emyaka 2 naye ng'ateera ekifo akyakyagala, which means agenda kwesimbawo oba nabanga bamuwadde abenga aweza emyaka 25. Eyo constituency yonna talinayo omuntu mulala. Example ki gy'oboowa bano abaana abali wansi n'ovaayo ng'oli mu opposition n'ogamba President Museveni atuvuze nnyo ave ku bukulembeze, naye nga naawe entebe gy'olimu kati ogoba kisanja kya 5 obeere ng'okiikirira ekitundu ekyo emyaka 25. Bino si byogeza bukyayi, oba toyagala biwulira va ku YouTube, genda ku channel endala owulire music. I'm just questioning the moral authority, si questioning biki byakoledde abantu ba Kawempe North, kubanga ne Museveni naye wojja n'omugamba nti vaako, Museveni ajja kugamba lwaki oŋŋamba nveeko, temulaba biki bye mbakoledde. So Museveni engeri gya reasoningamu, it is the same way wogende wa Latif Sebagala engeri gy'ajja okureasoningamu. Awo nkugambira nti does he have the moral authority eyogerera President Museveni? Wadde nga mubaka wa parliament, senga abadde nga mubaka wansi, tekimufuula dictator mu kitundu ekyo okuba nti entebe agikutte emyaka 2 ate kati agenda mu myaka 25. Right now fena twagala President Museveni agende, naye nga ati tulinamu ne ba MOP be tulina okukweshoninga. Ekyo kiba kiraga nti enkya ne wabanga afuuse mukulembeze naye alina mu kagrid ako, kuba tewaliwo nkakasa nti omuntu omu yeerabanga ye yekka asobola okurepresentinga ekitundu emyaka 25. Nze mba nsuubira nti wobanga obadde mu kitundu kyonna nga tosobodde kukolera bantu ekitonde nnyo emyaka 10, ebintu ebikolemye emyaka 10 tewali byoba ogenda kubakolera after myaka 15, after myaka 2, after myaka 3. Byebino ebintu byennyini byetwogera nga bulijjo nti President Museveni talina kyasobola tukolera after 34 years, after 35 years, tewali kipya. Kati with all due respect, after 20 years mukulu Abdulatif Sebagala tewali kipya kyasobola kukolera Kawempe North Division, naye ng'ate musajja wa opposition era musajja awagira Kyagulanyi era tumwagala.
muyinza okulowooza nti ndi rude, nti mwogerera. Nedda, gano genjogera mazima, gano genjogera ge mazima. Nti nze mba siraba omuntu gy'asobola kujja moral authority egenda kugamba Museveni nti dictator, nga naye kennyini ekitundu ekyo akimazeemu emyaka 2 ate ng'ayagala myaka emirala. Nze omukulembeze gwe ndaba ng'omukulembeze ye mukulembeze ategeera nti bwe mba sobodde kukola kino kintu myaka 10 tewali kipya ky'osobola kuvaayo n'oteeka ku tebo. Kati awo nze wenkiwakanyiza emyaka 2 mingi nnyo, entebe ogita n'owa ku balala, nabo ne bagezaako, tomanya basobola okukola ebirungi ebisinga ggwe. N'ekirala tubeere ne example enaatuyamba okulwanyisa Museveni. Naye tosobola kuvaayo ng'omaze emyaka 2 ate n'ojja n'ogamba Museveni nti dictator. Nze that is the only reason lwaki akalulu kange sobola kawa Abdul Latif Ssebaggala. Naye ng'ate mwagala abeere ku opposition, mwagala asobola okugezaako awantu awalala olwa experience gy'alina n'asigala ng'alwana. Naye tekitegeeza nti omuntu yenna okulwanyisa dictator olina kubeera mu parliamenti. Tekitegeeza nti omuntu yenna okulwanyisa dictator oba olina okuba n'ekifo ky'olina. Nedda, temuntwala bubi era ekintu ekyo temukikonfusinga. Okulwanyisa dictator teweetaagisa kubanga olina ekifo kyonna ky'olina. Abantu bangi nnyo nga tebali mu parliamenti naye nga bakola omulimu ogusinga ne bano abasajja abali mu parliamenti. So, after 20 years, I don't see any moral authority. Mukulu Abdul Latif wasobola kuyimirira ku kituuti najja n'ayogera nti ye ne Museveni waba waliwo enjawulo. Tugende ku Muhammad Seggirinya, kansala. Muhammad Seggirinya is a humanitarian. Nganze mu kumulaba omutima gwe gwayina, ayagala abantu. Bino ebintu Muhammad Seggirinya byakola tabikola lwa campaign. Senga obadde omufollowinga ng'akyakuba essimu wanditegedde nti kuva dda abadde bw'atyo, lwakuba nti emabega eyo yali talina busobozi kukola ebyo byakola kati. Muhammad Seggirinya abantu bayamba takozesa sente ze. Following ya Seggirinya Muhammad's fan page abantu abo basinga contributinga. Naye bantu bameka abayina following esinga ya Muhammad Seggirinya nga bakola ekintu Muhammad Seggirinya kyakola. Tuyina abantu bangi nnyo bali mu 40 ku Facebook following, 50 mu Uganda bangi nnyo, babloga bangi nnyo. Naye njagala nkubuuze nga Muhammad Seggirinya ayina 15 gyokka egimu followinga, laba ebintu byakola. Ayina omutima ogwagala abantu, afaayo, alumirirwa omuntu wa wansi. Ba politicians bangi nnyo abakola ebintu bwe bityo, we babalonda temuddamu kubalaba, naye omutima gwa Muhammad Seggirinya is genuine. Kyovulaba nti mulimu buli we yayogeranga ngajja ng'abantu bagamba nti Munnakatemba. Ekimufuula okuba nti Munnakatemba is down to earth. Ayina that sense of humor. Okitegera nti engeri gye yava eri wansi ennyo ategeera, naye ng'ekisinga nti ayina omutima ogwo ogulumirirwa abantu. Walaba omuntu ng'ali mu byagamba kimuluma okubanga talina kyakozeewo. Kati even that sense of humor emuconnectingisa n'omuntu wa wansi. Muhammad Seggirinya teyeenyenyala. Bannaye tewali bantu beenyenyala nga bakulembeze bafaabo. Abamulungi wano naye wamala okutuuka mu ntebe temuddamu kumulabako. Naye Muhammad Seggirinya teyeenyenyala. Oba oyagala okukitegeera, genda olabe omuvubuka gwe yayambye ono gwe baatemyeko okugulu recently. Ng'ekyalo kyonna kyali kyabandoniza omuvubuka. Seggirinya yamulumba mpaka n'ayingira mu nnyumba ye. So, ogwo omutima gufuula Muhammad Seggirinya okuba omukulembeze omulungi. Gufuula Muhammad Seggirinya okubanga wa mazima. Bakulembeze batono nnyo be tuyina ab'amazima. Muhammad Seggirinya tayina, si mugagga, naye ate tagenda mu parliament kubba. Kubanga omubbi yenna omuntu ali greedy ye yandiraze ku bwa kansala, yandiragiddewo ng'atuuse wano ku bwa kansala. Muhammad Seggirinya si mugagga, abeerawo ku lwa abantu, naye abantu bamusapootinga olw'omutima. So tosuubira Muhammad Seggirinya ng'atuuse mu parliament nti agenda kukyuka. Mulimu abantu Katonda bwe yatonda bwe batyo abalumirirwa, naye abantu abo batono nnyo. Nga woolaba nti bantu batono nnyo abaali basobola okukola ekintu Bobi Wine kye yakola. Bobi Wine yali atuuse ng'ali mu bulamu. Buli muvubuka oba omusajja mu nsi Uganda bwe yeetaaga bizinensi ayina mu real estate, busaabala etambula bulungi, omuziki agukola n'akola ssente, yeekoleddewo investments. Bobi Wine ng'ali bulungi, emmotoka ennungi gy'ayagala agivuga, abaana basobola obbasindika ne basomera ebweru, ng'ali mu lifestyle gye twandiyise Ugandan dream. Omuntu yenna obulamu bwe yandiyagadde okubaawo, naye omusajja n'avaayo n'olowooza naye ono omusajja mulalu ali ku sacrificing ebintu bino byonna. Tamanyi nti dictator asobola okumufreezinga buli kimu. Bobi Wine sho gye yasembayo okukola kyalenga. Mugijjukira yagamba ebintu ebyo byonna yali abimanyi era yali abisuubira, naye n'atalaafiya. Kati okukola ekintu Bobi Wine kye yakola guba mutima gw'abantu, kwagala bantu.
kati woddayo ng'onoonyereza Bobi Wine ekiyinza okukakasa nti it's genuine ze nnyimba ze yajjanga akola we baamuvumiranga essada we baamuvumiranga muyaaye ddayo okompeyalinge emyaka 15 emabega olabe ennyimba za Bebe Cool olabe ennyimba za Chameleone bagamba ayimba sense on social issues oli naabona kugamba ebintu bwe bityo naye tunuulira ennyimba za Bobi Wine 15 years ago nga zikwatagana ku muntu kati wenkuletera Sseggirinya nti tomusuubira kukyuka era ne wanaafuuka member of parliament agenda kubeera Mr. Update wo mulimu abantu Katonda be yakola bw'atyo abantu abo tebagaggawala babeerawo nga basanyufu ng'era obalaba bo bali successful era ng'omutima gwabwe mugagga naye ng'ekibafuula abagagga si olw'okuba ssente ze balina ku akawunti nedda ekibafuula abagagga n'obusanyufu kwe kuvaayo n'ayamba omuntu otunuulira Sseggirinya nga talina nnyo naye wavuddeyo n'ayamba omuntu ensonga n'agiggusa abeera musanyufu nnyo mulimu abantu Katonda be yakola bw'atyo nga ye ssente ku akawunti tezimusanyusa naye ng'okulaba n'ajja n'ayamba omuntu n'awona ng'eryo lyessanyu lye nga libwe bugagga bwe nga ye success ye so kino nkikugambira wano enkya ne mukira ne mulonda Sseggirinya ku bwa parliament Mr. Update wammwe tagenda kuvaayo Katonda ye yamutonda bw'atyo gwe gamba comedian gwe beera ki bye ebimusanyusa kuyamba abantu bwe batyo Katonda yabakola mwebali lwakubanga batono Sseggirinya si politician he is a humanitarian abantu bwe batyo Katonda yabakola naye nga baba batono kyova olaba nze mba njagala ne mulabako ng'afunye ku kisinga waali si in terms of sente authority gy'alina ng'obwa kansala ate entonoko ku gy'anaafuna ng'afuuse MP ajja kuvanga yayogere oba museka oba temuseka ye kyaba ayagala ng'amanyi kigenda kuyamba abantu ajja kuvaayo akyogere so because of Ssegirinya's character because of his potential kyekimumpeesa akalulu kirala ekimumpeesa akalulu kwe kuba nti mukulu Abdulatif Ssebaggala with due respect emyaka 2 gimala leka omuntu omulala ajje agezeeko awo tujja kubeera ne moral authority egamba President Museveni nti mukulu naawe emyaka 35 gimala that can only happen if we act as examples bino bintu byange bino bigambo byange zino ndowooza zange I don't want to influence you woba olina decision yo osobola okukola decision yo munsendingira emails zino nenziddamu sibawa bimwagala kuwulira wabula nga mbawa nze byensuubira nti bye bituufu mbaagala nnyo peace